can get amazing videos. So Yes, okay. Mukama yebazibwe. time. Tukomeza ate filmu yaffe Prophet Suddenly ate tugenza ku episode yaffe eyokusatu. Nanga tukujjukiza nti gwe nayo atwagaliza nyiga kapeesa ako ke bayita subscribe. Now, I know you have. Nagamba akapeesa kategeeza nti otuwagira ate era otugoberera bulungi. Ate jjo okumunyiga akapeesa ako ne filmu eno bagiweereza abantu balala bangi nnyo okubeera nga bagiraba nabo bafunemu omuganyulo nga gwofunyeemu. Babayise ba Winlows Films ate betuusaako Prophet Suddenly episode number 3. Bakutegereza ddala nti bino tugenda okuba twetegereza tebyavira ddalako bye byaliyo true events ezaaliyo. Matayo 24 olwa 24 paka 5 lugambira ddala nti bannabbi b'obulimba n'abuliza bagenda okuba balimba bagenda kubeera nga bava yonna yonna bakola ebyamagero eby'obulimba abaloga bagenda kukola ekisooka kubeera nga balimbalimba n'abalonda abamu abakatonda bagenda kubuliramu. Ni Yesu n'aganika kasitamu embalabudde ekiddako nti bagambye. Naye ngamba kayite ufirimu ate mbega kutegeeza ddala kiki Yesu kye yagamba nti mulembe guno bannabbi b'obulimba nga beeyongedde tugenda kukola tutya. Kati omuwala yuno asinkana Apostle Arome agamba iba naye Apostle Arome bamugamba lindako kati Apostle Arome yamugamba naye leka omuwala oyo njegereko naye. Last night, amugamba ejjo ekiro nabadde mu Johannesburg mu meeting yosefu. I was so blessed. Era naweereddwa nnyo omukisa olw'engeri oyogeddemu ssebo. Could you please spare me just... Niwanimpaddeyo obuddakiika bubiri bwokka mbereko ate ebibuzo bye nkubuuza. No, sorry. Apostle is not seeing anyone. Namugamba amune musumba ali ku vacation tayagwalaba. Ssebo leka mpeereze najja kuweereza. Yes, sir. I was... Yamugamba nne nabadde mu fellowship ye Johannesburg ejjo. So me and my husband... Era nze n'omwami oyo tulina kale ebitusumbuwamu. Marriage challenges. Obufumbo buno butawaanya. Really been tough. And I thought yesterday in the meeting after seeing your ministry... Kati we nabyenge gyadde oweerezamu olunaku olwo ne mpulira ddala nga Katonda akutumye. So if I could... Era ne mpulira nti senga nsobola okubuuza ekibuuzo kino oba oli awo oyinza okunnyambako. Okay, it's okay. Emugaba kale tewali buzibu tugenda ate tulabe engeri tusooka tuddemu ebibuuzo ebyo. Thank you. Katufune ate ekifo ekirungi. Yes, sir. Nkazi otwagala nneebaza Mukama nti nsinkanye musumba Rome. I started Apostle. Apostle ow'amaanyi. Me and my husband has really been going through... Yamugamba nange nze n'ebbange tuba tuyita mu bintu bingi ebyenjawulo. That is troubling my heart. Era nga bidde bitawanya omutima gwange okufaako obufu. Has been serving in a local ministry. Omwami wange adde aweereza mu buweereza omu ku kyalo eyo gye tubeera. Really 8 years. Era emyaka nga 8 ng'aweereza. Without even... Era nga tebamuwoni nze Out namuwoninga. of it. Ne bamugoba okuva mu buweereza. This is really pained us Kino kitulumidde nno ddala ebbanga musumba. so that my husband has this Kati n'ebbanga olw'obusungu n'agamba yatandika obuweereza. enter into ministry. Agenda yingira buweereza bubwe. But the concern about Ne mune musumba ekinkutteko ennyo kye kino. this is really stressing me up. Kubanga ekimalako emirembe Apostle kye kino kye yadde ayogera. What it takes, Omwami wange yagambye agenda kukola kyonna ekyetaagisa akole obuweereza. Apostle, I really don't know what. Mpulirira ddala Apostle kino simanyi yakikwasaganyaamu. Apostle, and it really doesn't seem Mpulira nga si kituufu kuba kyekyonoonyera obufumbo bwaffe tetukkanyiza ku nsonga eyo. to help me. It's okay. Wandinnyambye Apostle. Yamugamba neekakkana kambeka ate kyenkwasaganya njogere. It's a bit complicated. Kubanga obuweereza si bwangu nnyo bubuzaabuza. It's a platform for anyone to prove a point. Era si kifo w'ogenda okulagira nti gwe asinga oba waliwo omulala asinga. It is setting out Obuweereza Jesus. kwe kuteerawo ekifo Yesu abeere ng'atuukiriza okwagala kwe. I don't know if you have time. Naye kansuubira olina kadde emunnange nina akadde. About a man named Daniel. Yabagamba nsaba nkubulire ku lugero lw'omusajja ono ayitibwa Daniel. Prophet Suddenly. Olina video Ivoxy nga bulijjo sharinga ka video kano babire bangi ate bagenda okukalaba. Episode zino 2 baziyise Helpers of God. Kano njala kunyoya ekintu kino. Firimu zino eza Prophet Suddenly zazanyibwa naye nga ziyina erinnya lyerimu zitambulira ku bulamwa gwe gumu naye ng'ate content ayawukanamu. Gye twakoma twalaba munnaffe eyali alaluse eyo firimu yalimu episodes 2 n'ekomaawo. Kati ne Prophet Suddenly naye nayo tefaanana ate ng'eri wadde nga tukyali ku mulamwa gwe gumu ogw'abannabbi b'obulimba n'abasumba b'obulimba abali ku community. Tansani musaatu Daniel yuno ayina enjiri gy'agoberera gye babuulira
enjiri egamba katonda agenda kuyingirawo era ddawo neekolamu ng'omusumba oyo bw'ayogera n'akwata eddoboozi ng'alaba naye yaweereza mu ngeri eyo. Didi, come and eat. Bamuga sebo jangu olye emmere va mu njiri. Jangu olye emmere essaawa zituuse zikuba togenda ku mulimu. So nabeera ng'ate bamukwasaganya mu ngeri bw'etyo. Waliwo nna Samoni agenda agiwuliriza mpola mpola ate nga bweyeteekateeka. Ono munnaffe Daniel biri byalamu episodes ezisooka ebbiri ebisooka obireka ebbali katugenze ku paati eno endala naye erimu episodes bbiri era ekyasomesa ku abannabbi bano abatulimbalimba n'abasumba abatulimbalimba n'ebintu bwe bityo kubanga Yesu atugende tubeere nga twetegerereza ddala. Kati Samoni gyawuliriza omusumba buli agamba nange If I decide to start ministry now, kakyo n'agamba singa ntandika obuweereza kati 20 years, n'enkola mu buweereza myaka 2 things will be getting close to 6. ndowooza naye nja kuba ndowooza nakyobeera myaka nga 6 kati nja kuba ndi musajja w'amaanyi Although kuba mune ngenda nkaddiwa I don't have time. sirina nnyo kadde nina okuba nga nkola obuweereza That was the bye bigambo byalowoozaako yamugamba mwami tulina kutandika kulya nti mune mbadde sinnaba Thank you. weebale mukyala I am wasting. yambuuza niŋŋanga amala obudde nno mukyala I don't have time. sirina budde Pause to carry. neetaaga okubeera nga essaawa zino ndi namanto n'amafuta gali honey. I beg, let the house arrest. Please, what's the sermon? And kati amugamba kaleka enjiri esooke wumulemu olye emmere nga olye emmere bulungi gamba ono gwadawuliriza ate gabeera amafuta nga gono gawuliriza are you still going to go see Pastor today? amugamba wamazola amusumba ku nsonga ffe gitwayogerako eri Do you think it's a good idea for you to resign? naye gwe olowooza kirungi okubeera nga ekkanisa eyo givaamu ogirekulire Saying, ye munnaye kati naakola ki eat. See what? kyabaganze nne kyenalaba gwe twalaba kigenda mu maaso laba abasajja nga bana baweereza baddohasa Wasting kati nze ndi wano sirina kyempeereza ndi kwonoona bwonoonyi budde time. And my fire is wasting away under. amafuta gange n'omuliro gwe gonna mpulira kati bitandise n'okukala It's me. kubanga bano tebanfaako mu kanisa gye mbeera gwe tunuulira seguni ne kiki baba tumadda Started a brand bachurch planters bataddeyo amakanisa mu byalo ne mu bibuga where guys naye nze abaana be nasomesa mu Sunday school batuma batyanze ne bandeka wano that were under me. kitegeeza nno yinza okuba oliko ekizibu obatuma banno bawasomesa ate gwe nga bakyakulese Am I talking about? agamba kiki bino byenjogerako kiki I hope you know that it's already 1 year since we lost our child. amugamba ojjukira gwali mwaka mulamba okuva twafiira omwana Seeing it fit to. naye musumba tatukubiraako ku ssimu kutugamba nti nira kiki I mean, he didn't call, but he said amugamba kituufu teyakuba ssimu naye yasindika abantu okutulaba yesterday. People from church called me. They reached out. era bansinkana ne bajja ne bansabirako ne babeera nga bangumya If church baava mu bambi omwana mu lubuto was call, embeera tebadde nnyangu nnyo can call. Why can't pastor call? lwaki musumba takuba ssimu nga ye abakkiriza ba mukama It's not that deep. abamu ne kusino balina ebintu byekwasa obwebityo agaza nava mu kanisa ka musumba teyankubira kasimu Not call. musumba teyankyalirako I kama know. walokoka musumba ba yesu It's simply because we are not important. onamugamba tebatukubira kuba tetuli bamakulu balaba tetulina kyetugasa naye nkubuulira amazima I beg. yamugamba muna ensaba leka ensonga eno tugireke togenda kugamba musumba nti ogenda bivaamu Do it in a calm way. wakiri togenda ng'okaayana kikole mpolampola Should do it calmly. Yeah. aga nkikole mpolampola nga ne mukakkamu nti ye Don't bring up all of these issues. toyogera zino zonna ensonga z'oŋŋambye wano bino bw'ate Don't complicate toyonoona bintu bw'otyo you, Didi. nkusaba mukwano didi erinnya lye munange Daniel Dosa baalifuula didi Promise me. mugamu nensuubiza nti ogenda kuba musajja mukakkamu ng'olina musumba Promise. togenda kuleekalira musumba ku lw'ensonga zino zonna Promise me with a lip-sealed oath. isa ku mumwa wo kyoberenga gusibyeko zipu ondagire eddala nti bwe kityo bwe kiri kyonsuubiza togenda kumala googera naye nakikola That's ekyo kyennyini naye ekyo kiringa ng'ekyobulimba kisako bulungi I promise you I will not. yamugamba kusuubiza sigala kola bwentyo nga mbadde nkoze mu ntandikwa stand. kale munentegeera omutima gwo manyi guzitoowererwa naye munnange olina okubeera nga okakkana I didn't want you to leave church. sandyagadde ove mu kanisa yaffe eyo olw'ensonga bwe ziti Grudges. tolina genda kuva mu kanisa nga bakulinako ensonga nga zino zonna I promise.
munange nkusuubiza mukyala sigenda kubeera nga ate nfuna obuzibu nanga njogera ebintu bwe bityo. You know me by now. Nisa omanyi bulungi nze wenjogera ekintu mba siri mwana bagenda kikola. I promise. Nkusuubiza amazima sigenda kwogera bubi. Can I eat now? Kati ndi emmere lya wandibadde walidde dda. Hello. Wandibadde kati no omusajja wattu yatuukirawo mu ofisi ya Musumba n'ensonga gye yatwogere. Bamugaye yobeera mukakkamu yuno. Bamugaye twogera bigambo byonna bye wano. Akapulaze nako list y'ebizibu ebigenda mujja mu kanisa. I have to pour out my heart. Kakati no oyiwa omutima gwange Musumba. Oguwulira bulungi. Abaweereza gye muli. Wife and I lost. Ensonga lwaki mba mu kanisa wenafiirwa omwana wange. Musumba tewankubirako. Okay. Kale. Tweyongereyo. Number 2. Ensonga ey'okubiri. Shego and Chichi Segu ne Chichi. went to go and Wabatuma mbuweereza bagende batandika amakanisa. so the people that met me in this church. Abantu abansanga mu kanisa ne mbasomesa mu Sunday school. Why am I being relegated? Kati lwaki nze munsuuli lwaki munninnyirira Musumba lwaki mupusaamu amaaso? After serving Ngamba weereza n'empeereza obuweereza buno Musumba emyaka gino gyonna. Bana baweereza ba Mukama. Buweereza Katonda leka bakusasula va ku bantu ba Mukama. Yamugamba ekyokusatu kikino. that my Nkitegedde nti obuweereza wange bwenkola wange standing in the way of buyimiridde era buganye nze okugenda mu buweereza Mukama bwe yateeka ku bulamu bwange. guarded my grace. Era ekisa kyange mu kyepeerezaamu kirinyiriddwa obuweereza buno. No, Musumba amulengera. Nasajja nasumba abagezi nnyo. but not the least Amuga kino kyekisemba ate kyekisinga okuba kinafu kino ky'amaanyi. with the Holy N'omwoyo mutuufu namubuze ne mugamba Mukama mwoyo mutukuvu ŋŋende. Spirit of encounter. Era nsisinkanye emirundi mingi n'andagira ddala nti nina okubeera nga ŋŋenda. Time is up here. Era yandagidde ddala akaseera ke kano kennyini okubeera nga ate ntambulamu. Okay, Daniel. Nga Daniel twali buzibu kibanga ekyo bwe kiri. Yes, sir. Byebyo byonna sebadde olina okugenda nti byebyo. Musumba awuliriza ensonga ze. Daniel, Yamugamu ne Daniel. I see the root cause. Ntegedde ensonga bino byonna wakibijja. Kubanga kyako olina obulumi mu mutima gwo. Musumba sirina bulumi. Daniel, I'm your pastor. Daniel nkumanyize Musumba wo. You're hot. Omutima gwo gulimu obulumi. Sir. Musumba nze sirina I'm kinnuma. not up. Njogera mazima sirina kinnuma. What is right for my Nze nkola kyempulira nga kyetaagisa mu kaseera kano ak'obulamu bwange. Daniel, you should not leave ministry because you are. Ate olina kuva mu buweereza olw'okuba olw'ekikuluma Daniel. Musumba I kiremeddeko. thought the pastorate had resolved most of these grievances. Mbadde manyi bino twabitereeza n'olukiiko lw'abasumba. You know, how you Ne Daniel kati si kirungi nnyo bwe kityo. for the pastor to be everywhere at every time. Amugaso si kituufu okuba Musumba asobola okubeera mu kifo kyonna essaawa zonna. Oluusi tajja sobola kubeera mu bifo I want bimu. you to realize that Nenjagala okitegere munange Daniel what is hurting you. nti ekyo ekikulumya omutima kyakiri wala nnyo n'okuva ate ku mazima. Daniel owuliriza. Ompuliriza Daniel oggwe. La Daniel ayagala kimba mugambe genda. Tayagala kuwuliriza amagezi gamusigaza mu kkanisa. Yamugamba Daniel ntegedde kyako wawaddeyo dda omutima gw'okugenda. If that's what you want. Kale nange kankute ogenda okola ekyoyagala. Wangi muzeeyi. Wangi muzeeyi. Simayire ennene muzeeyi weebale kubeera nga ontadde. Kati ngenda ekola obuweereza wange. Kati no se omuzeeyi nsabiraako saala. that's Onteeko ne ku mikono ngende n'ekisa ssebo ntegere nti namuzeeyi wange yampadde omukisa. When a man is engrossed with the spirit of rebellion, Yamugamba nti omusajja wabeera ng'aliko omwoyo gw'obujeemu. Omuleka n'akola ky'ayagala ebiddako yalimanya Katonda anaamuyamba. with due respect. Yamugamba muzeeyi sooka ombulire. Ogezaho gaa nti nze mujeemu. Daniel, you can go. Daniel nsaba ogende tewali buzibu. You will end up well. Katusabe Mukama nti ojja kumaliriza bulungi. Wulira essaala Musumba gy'asabira omuweereza. Ne Musumba kati asazeewo kunkolimira ssebo olw'okuba ndekeddeawo okuweereza. Pastor, Ne Musumba Nicholas okunkolimira onjagaza ki? I have served you faithfully. Nkuweereza emirundi mingi. Work. N'empeereza yenkola emirimu gya Mukama wange. So all my labor, Naye byonna bye nkoze Musumba osazeewo kunkolimira. I will end up. Oyogera bugezi nti osuubira n'amaliza bulungi eyo ssala kika ki Musumba gy'onsabira. I've had series of conversations. Musumba mpulidde Mukama nga nkakasa. The Holy Spirit that Era omwoyo wa Mukama yakise ku nze n'antegera ebigambo ebyo. release me well. Release me well. Naye ndeka bulungi Musumba ŋŋende nta bulungi tonkolimira. Bana oba olimva obukanga oli eyo okaka Musumba wakuti ogende mu buweereza. Can go. Abamu mwetandika n'amakanisa gammwe mwagala abasumba abatemu batadde ku pressure. It would end well.
wandode olindirira mukama obuweereza si bwo bwa mukama yamugamba Musumba ngenda kumaliriza bulungi mukakasa essaala zo tezigenda kukola ezokugamba nti ngemaliriza bubi nze ngenda maliriza bulungi Musumba ebisigadde gwe abimanyi naye nze ngenda maliriza bulungi akaka akagenda mu buweereza tebamutadde kati Musumba agenza olaba omuntu mukulu taswakayana naye tudde erudde eno maama w'abaana emmotoka emukyamutseeko yaani ye mukyala Daniel motoka yiino evaamu akaka looza ekyamuse nyobeera omukazi motoka neekola ebintu bwe biti endokola ne wa inginiya saa zino ensooka n'akola ekisooka omuka gwe nga tegufuluma kyavaga munaye mukama nyamba Daniel akwata essimu kwata naawe ekissimu Daniel emukyalo ono owa Daniel munnaffe oli naye awo ennyini tugenda owulira nga aliwo amaanyi agatambula ag'ekizikiza agenda okulengera ono mulalu bannange si yali ali mu episode ziri kati amugamba ndaba ono mulalu agamba ndaba ng'oli waggulu bw'oti ogenda waggulu 2 ku mmwe mugenda beera muggana omulalu kyamuga mugenda kubuuka tipyu badange amugamba akatuuti mugenda kabeerako 2 ingana eri mu Ghana nga mubuuse tipyu mugenda kubuuka mu 2 nga mugenda Ghana mugenda katuuti gwe mukyalo w'amaanyi mugenda kugenda mu kizimbe ekya kalina gye mugenda okubeera nga ate muweerereza kugamba omulalu ono alinga byayogera abitegeera era ebiina amakulu mukazi wattu abadde atedde n'okutya atuukeeka I did not say anything. nga sina kye nagambye Musumba nze nagenze bugenzi ne Musumba yangamba ebigambo ebibi namanya obulimba butandikira yamuga ati Musumba avaata kubanga agamba nti tojja maliriza bulungi eno lipooti aleese endala The man does not rate me. omusajja tanzikiriza mutanzisaamu na kitiibwa kyakatanjagala naye kansubire munange akutadde bulungi kubanga munange ntisaidde byangu ebyo mugamba mwami nange ogenda maliriza bulungi obweza ogenda tambula bulungi teri wadde kyakulwanyisa kye boogedde ekyo ekigenda okukola mu bulamu bwo mu linnya lya Yesu nti amiina birungi nnyo mwami eriggwe How were you able to get your car out of? kati ambuuze mutuka yasobodde otya ogijja mu kkuba ate weyadde esiraanidde amugamba mukwano nafunye munange omuntu omulungi eyadda nnyambako kuba yanyambyeko ne battery nembeera nga ate nsobola okubeera nga motoka ngistartinga ekitali kisenga munaye nange ndi eyo nga emotoka yansiraanyeeko Car always stops. naye lwaki emotoka eyo eyimirira mu bifo ebitiisatiisa agenda owulira nga ate waliwo amukubira ku ssimu Since yesterday. nga enamba eno yadde enkubira okuva ejjo It's not in Nigeria no. kuba ate enamba si ya Nigeria wano namba ya Ghana mune mukwata otegera tekyagamba nze kangenda tenkebyeku bino byenfumbe biri ku sigiri Who can this person be? kakyo neebuuza muntu kikakyo nankubira essimu n'agiremerako bw'ati bagikwata Hello? Hello, is this Daniel? nti Daniel nti ye Are you not Daniel Dosumu? yegwe Daniel Dosumu Didi nti ye It's me, Kofi Ado. munaye yenze Kofi Ado okuva ene Ghana yenze gw'osomanga naye mu Harvest Theological School Yeah. yegwe Kofi nti yenze ke ogamba ki munnange How far now? bale Kofi ng'obuze kaseera kabadde You kawanvu lost your child. munange kibi nnyo nawulidde nti wafiirwa omwana Thank you. naye webale kunsaasirako omwaka gwezi mulamba I kaakano posted it on the alumni. ono tamubuuzizza nti lwaki teyajja mu kaseera kali I thought you had my number. amugamba nali wanyo olina enamba Just yange forget me, man of God. manyi mwa musajja wa mukama wanneerabira bw'otyo But I changed my line. gamba amuna layini yange nagikyusaamu kati manyi katonda yamanyi ekisinga mbadde nina kyenjagala No, thank you. You know I'm into full time. omanyi ni mu buweereza buno oba full time sibeerako mu birala nkola buweereza bwokka Yes, now. emyaka mingi kati nga kyenkola ekyo omanyi mukama ayazza obuweereza tosobola kukikkiriza kakati gwe kyokola mu Nigeria eyo tibunaye mbadde mpeerezaako mu kanisa akamu awo naye era byewanvuwanvu I left there. navuddeyo munange nze nakola okumbonyabonya akakanisa akakadde
I'm as free as a bird. Kati saa zino nze ndi n'eddembe lyange okugenda buli wenjagala. Yamugamba bw'ekyo bw'ogambye nti ye. Maybe I could start my work. Kasita ntandika emirimu Maybe I gyange. find myself serving in another. Era Mukama nja kunyala nfuna obuweereza obulala gye ngenda okuweereza. You can come to Ghana. Yamugamba osobola okujja wano mu Ghana n'obeera mu buweereza bw'e Ghana. What you want to do for? Soko mbulire kati mu Ghana okolayo ki? Ogenda kujja mu buweereza bwange ne Ghana. Benefit here, do you mind? Obeere nga tokolagana wamu nange ekyo kifaako. They call Ghana like. Nti munnange ogamba Ghana olinga Ghana biri wano manju naye I ssebo. don't know who I be. Omanyi kikyendi. Lwaki kyatumanyi kyendi? Genda okebereko ku online otegere vidiyo zange otegere nzaani. Because I can handle. Oyinza okwolowooza nkyali oli gwe wasomanga naye. Kati amugamba saagala omale budde bwo ng'oli mu Nigeria. Jangu eno mu Ghana tubeere nga tetukuza obuweereza. Yamugamba gala nzije Ghana nti ye. Big opportunity. Nne gwe mukisa omunene gwe ntegedde olunaku olwaleero. Actually, never thought of. Gwe mbadde siroozanga nako. Well, Kakati the Holy Ghost directs. omwoyo wa Mukama yaleeta endagiriro ng'eno. Period. Daniel, you can't be struggling. Nga Daniel tosobola kubeera ng'obonaabona mu Nigeria n'enkuleka eyo ate ng'oli omusajja mugezi nnyo mu class. Well, Jangu eno mu Ghana tukole obuweereza mu ngeri enjawulo. abilities of coming to Ghana. Nga kale munange ngenda kubeera nga ate nzija mu Ghana wadde nga nali senya plan Also bwezityo. consult my wife. Naye ndowooza ne mukyala wange naye andibadde afuna ku mukisa bwe gutyo. Tewali buzibu My munange. greetings to her also. Bwe nsooka mumbulizeeko omukyala oyo. Coffee. Muneekale buy coffee. Honey, Ebyo. who's that? Kati ambuuza ani oyo adakubidde Bible essimu. school. Nti ono coffee twasoma naye mu Bible Like school. I heard Ghana. Naye mpuliddeko ekigambo Ghana. He's asking if I can come over to. Mune adde abuuza nsobola okugendako mu kifo kyabwe eyo mbeere nga tobuweereza ku Ghana. Again? Kyogamba era kizzeemu. Ate ki kyotegeeza? And I don't plan going. Omugamba sisuubira nti genda kusigalirayo ddala. I'm just thinking about something. Ampulira nina kye ndowooza kati omugamba olowoozezza ki? Earlier today, at the spot where our car got bad, a madman approached Yamugamba nti yamugamba mu kifo kiri emmoloka nga yali efunyeemu obuzibu. Nafuna omusajja eyajja n'ayogera yange yali musajja mulalulalu. N'ayogera ebigambo ebiraga nti waliwo agenda eggana babiri babeere mu buweereza balinnya ennyonyi babuuke. Amugamba kyakayo ebinono byentegedde. Today, Yamugamba nti olunaku lwaleero lokkalokka bino ne bibaddewo nti ye olwaleero mukwano. and he said he saw both of us. Kyogamba yagambye yalabe babiri ku ffe People who fly nti bagenda ku bulu high, waggulu podium. nti waliwo n'akatuuti. Wow. Ago mafuta gennyini mukyala nkubuulira amazima. God has spoken. Katonda aba ayogedde okuyita mu ye era ffe byateredde dda. Mu kaseera ako akasente ke bamugambye ne kaba nga tekatuuse. Ak'okumutwala mu Ghana. Jesus. Wetwogere around miliyoni 3 eza naira. Ku bwavu bwabaddeko bamuwadde miliyoni 3 eza naira. Yeeterezeemu awo ne transport amuleeta wa e Ghana. Ono asobola Ghana obuweereza. Ekitegeeza nti bw'oba osomesa abantu ba muka bweyanga bagumu ekimu kyonna basomesa bakole babeere ne ssente. Ekitali ekyo bagenda kukola ensonga bweziti. Not do. Yamugamba bwe nneesala ku Pastor Nicholas laba Mukama byaleese mu lunaku lumu lwokka. No, I went to N'engenda n'enva ku mulimu guli ogw'ekkanisa n'enzira eka. called me from no N'enfuna kofi nga nkubidde okuva nga talina na kyamaanyi. million naira N'ampeeza ne miliyoni 3 eza naira. to come to Ghana. Kitegeeza senga ngenda mu Ghana tagakuba n'ebisingawo. The madman. Kati omusajja oyo mulalu kyakadde omusajja akatonda yennyini. No coincidence. Gw'olowooza byatuuse butuusi nti nedda. Coincidence. Tebeetuusewo butuusi. This is God. God is indeed. Ono Katonda yennyini yali mu kukola wano bannaye tewali kirala. Just like that? Yamugamba nti omala gwogera bw'otyo. I do. Nti ate njogera ki? Fast. This is what God is doing. Everything Kyekirimu ne Mukama kyageza okukola buli kaseera. was a covering over us. Kubanga waliwo okubikkibwa kw'obufumu. Pastor Nicholas, I was limited. Omuwe nabeera Pastor Nicholas yali enninnyirira nga sifuna bulungi buweereza bwe. So fast. Naye kati ebintu byongedde okubeera nga teerekera ddala nti by'amaanyi nnyo okuva bwe nava Pastor Nicholas. Things slowly. Listen, Yamugamba twala mpola mpola ebintu bino tetugezaako ate naye tugenda mukyala tugende e Ghana
tubenga tukazanya Let's go and obuweereza. check what is happening over. Ngenda kegana kale ndaba omusajja ono kiddala kyabadde ampitira kyayita obuweereza. He's my friend. You know. Kubanga oyo mukwano gwange naawe okimanyi bulungi. Don't forget to send him a thank you message. Mugamne kale era muweereza ku message akamugamba nti weebale olw'akasente kakuweereza. Naye omukyala bambi tawulira mirembe ku kyo emitonotono. Awulira waliwo ekibulawo naye ng'agamba waayi kasita omwami afunye confirmation. Yo omwami kino kye yalina eddaga mukama weebale kubanga tingenda wa Ghana ngenda kuweereza. Nenga tukubiriza gwena tana kusubscribinga niga kapesa ka subscribe awo. Abadde afunye filimu eno nga downloadinze. Genda yatobere ng'onyinga ko subscription ebire nga ate ekolebwako. Nabagambye ekiba kikola bulungi nnyo. Ate gwe alina ka data filimu eno girabire ku online. Awo nawo kitukolera. Nenga kino kisinga obukulu senga obaako mukwano gwo gw'oŋŋambira agende ku channel na subscribinga ngenda okola filimu. Ate ojja kuba onkoze bulungi. Bamaniriza erudde ene Ghana. How was the journey? Mamuka ogenda olubadde lutya munnange awaaye mbadde mukkowana biki. Flight delaying it for. Manyi ssaawa mukaaga nga tuli awo mu nyonyi tutambula tekibadde kyange. Never stop to disappoint. Naye mukama munnange ajja tuyamba ennyonyi zino zitera nnyo okwebuzaabuza buli kaseera. Ghana jollof rice. Naye kati nno tugenda kukuwa ku muceere gwaffe ogwawa ogw'eggana. Abannayuganda mulina omuceere ogw'enjawulo. Amugambye tulina omuceere gwaffe ogw'eggana wabita jollof rice. Ogenda kubeera ng'ate ogufuna. Oba basmati weeyo bakwagala nnyo abasajja bano Abanigeria ne Bannaganda. Tuli ka firimu kano kongera twanikira ddala bannabbi bano ab'obulimba bakola biki? VJ Ivoxy Productions kasharing mu groups ez'enjawulo kajja kukola bulungi nnyo abantu. Ate nno tulina vision ey'okubeera nga twongera otubatuuzako firimu zino zonna abagala live shows ku 0772 76332 obeera nga ate otufunako. Bano fa bali ayiga nga bazigula mwebale nnyo kubanga waliwo tulina munnafe azitunda awo naye atukolera ddala bulungi. Kaakati batuuka eno banyumyamu ku mboozi. Omugambo ekiri kitya omuceere gwaffe ogwagadde okusinga ogwa mu Nigeria nti owaayi muceere mulungi ddala tegulina buzibu. Seka munange banyumyamu. Naga bakyeka bali Nigeria eyo ng'okaza naawe nolabika okola nnyo. No. Soka mbulira ani One of yapfumbira. my daughters. Nti nawe muwala wange wano omu ate anfumbirafumbirako. So where's your wife? Kati mukyala wo ye aliwo ssebo. My wife is in Zambia. Mukyala wange munange ali mu Zambia. Akolayo ki? Ayinayo bunawe buweereza. She's a. Gamba family y'abantu baweereza. Yamugana naye musumba erudde eyo. Thank you, my brother. Munaye wabala nnyo okubeera ng'atonjoza ezo kamugana nti kirungi nnyo ekyo. Aliwo anaanywa alya mukama amukozese bubi. The food has pepper. Ne munaye mutandi mukamula ali mungi mmere eyina ebulala ku njoki. Yes, now. But don't worry yourself. Nitoyaliikirira nze ndi Very mugumu. sore. In the hands of that, my pastor, I said, Wow. there is no. Amuganze nalaba nnyo kamula ali mu maaso g'omusumba gwe naweerezanga. Kati ono ye talina kyamakulu. Adde awo n'ajerega musumba we gye yava oli omusumba gwe yasiibula. No one deserves to be treated like. Amugate n'omu alina kubeera ng'ate ayisibwanga kamese. Kegamba tulina kubayisa bulungi. Ono yeedifendinga ng'omusumba naye olabira nti omusumba wayinza okuba neyesimwa. Start his own meat. Wabeera nga adda ku basumba n'abeera ng'ate ajerega abalala. Ng'amanyi the laborers in the community. Anyway. Bakola bonna mu buweereza bwe bumu. Yavuga kano ndi wano era sobola kulinda n'okugata ku buweereza bwe. Great what you are doing. Era n'okulaba kiki ddala ekyo kye mukola kye muweererezaamu wano. Big. Omanyi obuweereza obunene ng'obwo nakayodde ku social media nga ndaya ddala oli musajja w'amaanyi. God that is helping us. Kano Katonda atuyamba. God, and he will not help you back. Era Mukama gwe teweeraliikirira agenda kukuyamba. Fomula yaffe nnyangu nnyo. Yes. Ffe tuyamba Katonda And God. nti wangi Katonda gwe weebuuze Katonda akola atya ku nsi nga tetumuyambyeko. We help him. Tannakategerega yamugamba ffe tuli baweereza ba Mukama abamuyambako ku nsi. Kuba Katonda yasigala mu ggulu n'azindika ffe. You would Kati yamugamba munnange olunaku luno togenda have kulwejjusa. to stick Osazeewo and bulungi. learn here. Kakasa kimu nti osigala nange ng'oli wano nkakasa. You blow in no time. Ogenda kubeera ng'oli w'amaanyi mu kaseera katono nnyo. In Nigeria. Era ondako olinnya mu Nigeria. Wow. Oyo taata w'omwoyo agenda kubeera ng'avunna magamba omwana wange akikuba. I knew coming to Ghana would be a great decision. Yamutegeeza nze ntegedde nti okujja Ghana nja kuba nsazeewo kinene nnyo. Era kyekyo ssebo ky'okoze.
The truth is, my spirit do not lie. Mmanyize nkuwulira amazima omwoyo gwange tegulimba. That Nze mmanyi nakonekitinze dda n'omwoyo wa Mukama n'aŋŋamba nti gwe mutuufu. Munnange ekyo lange sirina buzibu nkikkaanyaako naawe. I can't wait to show my Pastor Nicholas. Njagala kulaga Pastor Nicholas wange oyo nti nina amafuta ku mutwe gange akola n'ebyamagero. Ye yagaana okunta okugenda okuweereza. One in that church. Kubanga Successful minister. Then you are in the right company. Yemugaba nno oli mu kifo kituufu wano okubeera ng'atozze twogere ku nsonga zino zonna nezikwasaganya. In Ghana and Africa. Just work with me closely. Njagala bino tutambule wamu nze naawe nga tuli wamu. Your life. Tulabe ate ekiddako. I know. Kati yamugaba munnange ekyo nkitegeera bulungi. Tomorrow is Sunday. Ne enkya Sande njagala ogende nange ku church. Great. That's great. Kyekyo. Tomorrow, you must be willing to cooperate. Yamugamba naye bw'ojja enkya ku service kakasa nti okwatagana naffe. Olina okuba ng'osobola okukoparatinga naffe. Ng'okolagana naani naffe. Namugamba oyo mutadde. Yes, please join me. Kati Amanda munnange ne gundi jangu entwina essaala ez'ekyama. Essaala eziri special laba essaala bazambalidde balabye. Awola abagenda mu ssaala naye tebagendayo musumba yekaya agenda mu ki special prayers. Ekibuzo kiri nti special prayers ono yaani? Kachi agenda maaso. Prophet Suddenly episode number 3. Ne vija Ivoxy. Twagukirawa mu kanisa. Ono nabbi liko bayitaani. The prophetic bulldozer. Yuno enabbi Kofi. Yes. Abagamba leero nina kyendaba. Yes, Lord. Waliwo wano omusajja ngenda babuulira. Omusajja ali wano mpulira waliwo Mukama ky'aŋŋamba. Naye ababbi bajja ewange ne nkonsa na mwenda mu kifuba. Teri n'erimu eryankwatako kubanga nze ndi musajja alaba. Naye bannange kuno okukyamula okuli wano. Nababuuza ndagule nti lagula muzeeyi. Nina kyendaba mu mwoyo gwange. Mpulira mu kutu kwange. Waweta Daniel Dosumu gy'oli. Waliwo ali wano nga muyita Daniel Dosumu. Kati ono yeebuuza musajja ono amanyi bulungi. Ali kati yeebuuza nze aliwo basiriiwo. Kakati musajja wattu yajja nga yenna ali mu kuti ali mu kugamba ye musajja ono aneegaana. Enduulu zaali mu kanisa ago boogerako yuno gyali ebyaddala. Kati amugaane nze ndi mulabi ndi nabbi nti kyekyo. Ye gwe Daniel nti yenze Daniel okuva e Nigeria. Daniel ali wano agamba kati ambuuza wali ondabyeko kati amugaa tonswaza. Yogera nange tonswaza wali ondabyeko. Awo nno kyama kyobirowoozaamu omusajja ono ngenda muddamu ntya. Najjukkira kye yamugambye nti enkya mu saaviisi kolagana naffe. Yes, you must cooperate. Bw'ajjukira ekyo n'addamu ekibuuzo. Yamugamba naye nze era nva Nigeria. You cannot prophesy. Bannange nabbi osobola okubeera ng'ate olagulira ddala. Prophesy, Papa. Daniel sooka ombulire sembera wano. In the spirit, my God, that somewhere last year, prophesy. Nti omwaka oguwedde mu mwezi ng'ogwokubiri Lost your son. wafiirwa mutabani wo nti munaye nabbi kituufu ekyo. Is that how you celebrate God? Bwe mutyo mujaguza Mukama mmwe. The realm of the spirit. Send come. Kati abagamba mpulira kino kye mpulira. Oyina endwadde yaki ey'ensigo. Nti muzeeyi mbadde simanyi nti yonna osobola biraba naye kituufu kati kyebuziba bituufu wa bya bulimba. Kyekyonna genda buziba mubuulizi. Amugamba Mukama ayagala kuwonya ndwadde yeeyo. Naye waliwo obuzibu. Katonda yeetaaga kikolemu olina okubeera ng'ate ndaba mu nsi ey'omwoyo. Oyina mukyala we Nigeria. Era alina ekitambulira mu famire ye. Mulimu abantu atambula nga balalulalu
ayina baganda musanvu nabalalaluka. Is that true? Nti ekituufu ekyo muzeeyi. Celebrate the Lord. Ate ono ekyaka connectinze bulungi. Can I go deep? Awo gabana ngende buziba n'okulagula kwange nti ye. Today you will know that you have met a prophet. Leero ogenda kumanya nti wasinkanye nabbi. Listen. Nabbi waffe. I see the realm of the Sister Nakakongoligo. Jesus come. Yes. Agamunze mwoyo ndaba okusumira kuzze kaakano. That you will serve me. Era ogenda kubeera ng'ompeereza. And as you serve me, Era nga bw'ompeereza will appear. ojja kulaba ng'ofuuse omusajja ow'amaanyi. Yes. Wolololololo. You are doing what? Endulu ziri wano ndagula ntiragula. Now listen to me. Kati sooka ompulirize. Yes, there is somebody here. My Wano waliwo omuntu 55 people. era ndaba abantu 75 bali mu kkanisa eno kaakano baagala kubeera ng'ate basiga mu musajja ono. Isn't this man? My God. Mwagala musige mu musajja ono Katonda abeere nga tamuyimusa If you nti ye musumba. hey, Leeta ensigo. and drop on this. Lwaki oyimiriddeyo teeka katuuti duka emisindo etewa n'ensigo. Abantu badduka baleeta ensigo okusumulwa kwa Dosu mu Danielo. Can I prophesy? Ndagule ntiragula. Connect with the sea. Yes. Hey. Nabagamba ogenda mu kkanisa nga teri kigambo tebakubuulira ngeri yakutereeza mu bulamu bona Yesu naye nga badda mu kimu kukulagula. Watch. Beera careful. Thank you, Papa. Katudde wa Mutsumba ndaba ssente ziringa ze zitambula. Wow. Kati amugamba y'omu ku abo abali mu Cameroon nga beefuula abalema nti yooyo. Akasente bakagabako bugabi obalaba. Daniel ne bamuwa kapaati ke. Agamba yate zino zaaki. This is your share of the money. Akomunaye kasente k'ofunye ku ze tukoze olunaku lwaleero ekiro. Hey, Era nkwebaza webale kubeera ng'ate okonektinze bulungi. Tukoze bulungi ddala. we will travel to Tuyatambula naawe mu mawanga mangi nga tukola bizinensi yaffe. Yamugamba mwongere n'omwongera kubanga akoze bulungi nnyo. What was the drama all about? Kati mugaso kombulire bye tukoze mu kanisa bibadde biri kuki tugezaako okufeejinga byamagero. Dani musajja gwe naawe osesa. Oli mupya mu bizinensi eno tobitegera bulungi. we are Yamugamba nedda ffe tuli bayambi ba Mukama. We are God help us. This thing about helping. Agezaho kugamba nti Mukama teyeesobola. worry. Let's go and swim. Kati amugamba tugende tuwugemu nja kuba nkubuulira ebisigadde. Jata, pack the money. So omuvubuka ono Mutsumba yagamba ali kuyambako ani Katonda. Era amugambye Katonda yajja ku nsi n'agenda n'atulekako ffe. Kaakati ffe balina okusigala nga tukolagana n'abantu ku lwa Katonda. Tenant of the faith. Kati amugamba nze munnange ni musajja wakukkiriza. I can Uliriza nze okukakasa God, especially enough nti Akristaayo bangi mu Ghana tebamanyi Katonda. miracles. Naye singa walayo ebyamagero bino bajja eri Katonda abantu abatannakulokoka. Everything miracle. Buli kimu singa kibanga ekyamagero bantu bajja kujja eri mu kkanisa. I tell you, many of them will not be Christians. Yamugamba singa si ekyo singa basinga si bakristaayo. So we have to take advantage of this. Kati ffe tulina okutwala ekiseera kino tubeere nga kyona kyetufunamu. Before I called your case, Nga sinnaba kubeera ng'ate nkuyita The word nakuwadde ekigambo kino ekyobunnabbi nti muzeeyi yogera ku kigambo ki. Sooka owulirize bulungi. the faith of the people to receive their miracle. Bwe mba ngezaako kubanga omuntu musikirizeko afuna ekyamagero ki What am I saying? ntegeka ekintu kati ng'ekikyo. I said, touch. Ne batujjukiza ono yali omulema agamba ono musabira atambula mu linnya lya Yesu. Rise up. Rise up. Rise up. Omukazi yagolokoka kumbi tabangako mulema bali mu byamagero bya bulimba nti bayamba Katonda. You see, people start coming out to testify that Kati agamba abantu bajja ne baweramuka mu bujulizi singa ekintu ekyo kibawa ekiri. reviving a dead battery from Omanyi kiringa kukyajinga battery ebadde eri 1% negera paka nejjula. Daniel. The Bible says, Bayibuli egamba in the word of God. nti muli ekigambo kya Katonda kinaaba bikkula amatu nga temutegeera bulungi ekyokukola. So the only thing we do is to Ffe tukola kimu just kutabula ku mazzi omuntu abeere nga musanyufu. we help God. Yamuga twagala Mukama nno ebisigadde ne twagala Mukama. helpers of God. Ffe
kyokka ffe tufuuse bayambi ba Mukama nga mpulira ninganga akikankanamu. Not at all. I'm a genuine seer. I started seeing from childhood. Ye Muganda natandika dda nze okubeera nga ndi mulabi nga ndi nnabbi ne bwe nali nga nkyali mwana muto kyambeerangako kubanga nagendanga ne nzannya. Kofi Bamugamba kofi kiki? Oyinza okufa twegeza ku bigambo ebyo. like this. When you say anything, it comes to pass. Omanyi buli wega ekigambo ekigenda mu maaso ate kituukawo kwegamba omutabani yalimu olwa nabbi nga lumugoberere. Anything I tell my mother always comes to pass. My Yamugamba munange It's not because I gave my life to Christ. nze nafunidde emikono nawa Yesu obulamu bwange abire nga yabufuga. Giving my life to Jesus from Era obulamu bwange Yesu n'omuweera ddala nabeera nga learned yabufuga. how to speak in tongues myself. Bino n'ebyokwogera ennimi nabyo byonna nabimuweereza. I'm a prophet. So I flowed with the wave. So nensigala nga ngenda bugenzi bwentyo. I think I lost it. N'endowooza awo nakifiirwa. From people. Musuma munyumiza jja atya okubeera ng'ali mu bintu bwe biti. It's what makes me cook up miracles. Omanyi agamba bino byonna ebintu ekyokubeera nga nkola ebyangiro njagala kusikiza abantu mu kkanisa. Daniel sooka ombuliza olw'abantu nga beetaaga baleko ku gwe bayambye balyoke nabo bajja okubayamba. So for ministry to succeed, okubeera ng'ate bo bayitamu era bafuuka bawanguzi. some of us employ the services of a syndicate that supplies information. Kati agenda kunyumiza bizinensi ezenjo zaddajja okubeera ng'ate atambuza ennaku zino zonna paka bwe yalandinze ku ngeri zino ez'okubeera ng'ate akwasaganya. Setting captives free and Amanga tweyaliikirira Jessica Sente ekisinga obukulu. So winning. This is wisdom. Kati agamba musumba byonnyonnyodde ebyo ntegedde gadde magezi mangi kwanza ebisuubirako musumba wange ng'abyogera. Amugamba nange kyenfuba kiri kimu kyokka. Njagala abantu banzikirize maama. Ali wano aferafera nti abantu bali awo tebagala kumuwa likes tebamufollowinga kyaka tebamwagala. I'm so sorry. Nyamugamba nsaba munaye Mukama akugumye embeera eyo yali nzibu nnyo okubeera ng'ate wafiirwa byonna. Mbeera yeeyo era obudde ate bwabeera nga tebuzibwako eddiba olunaku olwo. Even as you stand before me, Kati omukyala adda eka alaba TV. work it out, man. Zuukusa oyo ndaba mu nsi ey'omwoyo. Your wife. Alaba byonna ebyaliwo nga basabira omwami we erudda eri byonna birabye. What? Is that true? Is that true? See, my family experience some pattern of madness. Kati n'agamba bannange bagambye famire yange erimu abagwa eddalu. Jesus. Ebyo nga siroza nti bye bituufu. Jjukira nabbi yaddaabira gudde erudda eri. Yabijjako nagana ate ne sibitegedde omwami wange alabise mu katambi ng'alimba. Omwami wange ono. Naye njukira omuntu alina erinnya nga ntono nnyo bwe riti naye omusajja ono mukazi ono agamba wange kyagenda kundeetera obuzibu. Lwaki alimba mu style bweti? Calm down. You mean I should calm down? Kati akuba esimu agamba nakubidde ddala lwaki ongamba nzikakane kati? My family have pattern of madness Saka ombulire wafuna ddi kino ekyobulabe kwa kiri ku program. And I saw the unbelievable things. amugamba nti gwe wakkiriza ebintu emwe mukkiriza bino ebya bulijjo bya jjuuju. Ministry is deeper than. Amuna obuweereza eno buli buziba n'okusinga kye nali nkola eno kye nali Need ndowooza. to use strategy. Kakati tuyekozesa kye bayita tulina enkola zaffe ez'enjawulo ez'abannakampala ez'okubeera nga tufuna kye twagala mu bantu. If they don't see miracles. Kati munnange batalaba byamagero ate banaaba batya. Kati ffe akola ebyamagero abantu bamukana babeera nga bajja mu To kkanisa. lie about people, to deceive people. Daniel saagala olimbe bantu. Strategy. Oh, you don't understand. Yamugamba kyaka tojja kitegeera gwe. It's the end goal that matters. So winning. It is like Kubanga Katonda ayagala nnyo okubeera nga tuwangula emyoyo gye. Ate gwe oŋŋamba nti nera nneme kukola mirimu. Olinga ŋŋamba nti nneme kukola kimpiisa za sente kyantira mirembe. faith is triggered. Ekisinga obukulu
okukkiriza ko abantu kubeera nga kusikuuliddwa ne babeera nga baagala okujja mu kkanisa. Things that you are saying for goodness. Naye Daniel bikidda byogera ebyo. Daniel bikidda byogera ebyo. Is to pack your bag and come. Wandibadde opakinga ensawo yo jangu tubeere Ghana. Nze ndi wano mu nnyumba nagiguze dda. Call me to Ghana. I will send you 2,000. Jangu wakiri ngenda kubeera nga nkuweereza transport yakuleeta. It's not coming. Hello? Agenda okuba nga amuwuliza nga kyakata kyamuwuliza. Bw'atyo omusajja watunadda ku miyembe gye. Kati agenda maaso Prophet Sudden episode number 3. Tulinayo obufirimu bungi ddala ate waliwo kafirimu kapya tunate okuba tukayisa ku channel ng'eno. Ate obeere ng'oyiga n'ebisingawo mu ebyo byonna byonna. Oh, sweet. Oh. Kati omukyala bambi bamuperereza n'abeera nga atava mu Nigeria n'ajja paka eno e Ghana. I saying to you, did not do justice to how beautiful. Amagamba naye sokombula ekifo kino nga kirungi ddala abantu bakolera ddala bulungi. I love it. Ne mukwano nga nkyagadde. Kale mune katwale emigugu gye n'atobeere nga omulamu. Kwa mukazi watwali lubuto ate adde n'omwana ku lubuto. This is really nice. Prophet Kofi really tried for us. Yamugamba naye nga batukoze bulungi neifu nga binyirira. I have really missed. Mune mukwano mbadde nkusubwa. Jukira mu byaddala omwami oyo n'omukyala oyo bafumba ebyaddala. Era bakulembera firimu zino eza Winlows. Amugamba nange mbadde nkusubiddwa nnyo ebiro byadde biwanvu. A minute. I guess the prophet is around. All right. Kati agamba waliwo akonkonyi kyaka nabbi wafazze katumulinde. Oh, Daniel. Kazi watu n'atuula yuli kofi ate n'abeera nga neyazze. Oh. Ono yafukamira abeere nga atabuuza ku mutsumba ayimirira munange njagala haaga. Omutsumba waffe ono Prophet ayagala nnyo haaga. Thank you, Papa. Wow. Welcome. Kati agamba tikwaniriza mu Ghana muli mutya. Daniel. Daniel sokombuulire. Looks like a snack. Mukazi wo ng'alinga ekyokulya. Beautiful. Musumba nakimendeka mbadde simanyi nti abaana b'e Nigeria mufaana bwe muti. Mulinga bali abeeri. And I mean, Omusajja yeekaliriza omuwala amaaso. You are so. N'akiddamu nti ng'oli mulungi. Wow. N'akiddamu nnyo naye kitegeeza ki kino. Not long ago, but I need Ono yali wanaga munange kale yamugamba ninja kutwako mwami wono. church member. Tulina gwe tugenda osisinkana ate tumuwe essaala ziri special prayers essaala ez'enjawulo. okay, no problem. Mune musumba tewali buzibu mutwale omuntu wamwe yuuyo nze I would like to mutadde. host you. No problem. Tusanyuse nnyo munange era nsaba Mukama nnyambe nzije nkusabireko wano Mukama ebintu bikole. We Era wakyo yamugamba tewali buzibu ngenda kujja kuwa n'essaala eziri special. Amen, son. Ngenda kukuwa essaala eziri special olw'enkomawo. All right, sir. Yamugamba naye kale tugenda ate tulabe ekiddako. All right, sweet. Yeah. Bagenda wakyo mbuweereza. Soon, no, don't forget. Come soon. All right, bye. Bwe bityo embeera bwekyo bwekyayimiridde. Tukijukiza gwe ntano subscribinga ate obenga subscribinga. N'okulayikinga ate n'okusharinga nje kwa kikola bulungi nnyo. So mu kaseera kati beeyongerayo babire nga ate basisinkana gwe balina okubeera nga ate basabira. Obula nga bavuddeyo balina ate gye bagukkira ewalala. have come to meet Mio Kusheshe, Yamugamba tuze wano sisinkana omuntu ayitibwa Mio Kukusheshe. the mother of science. Era nga mu kaseera kano si gwe guli omuzimu gwe twalaba. Ono bamuyita ani? Mama w'ebyamagero gwe bayita Mio Kukusheshe. Prophet, are you together? Bano bwe bakola wano eba ushers ab'ekifo kino. Yamuga gino ky'olabe oba nsobola okukkirizibwa okubeera ng'ate nnyingira. Kumbe eno waliyo omukyala ow'ekizikiza. Where she stays. She's everywhere. Yamuga tweyaliikirira tolina ng'ejjo dduka ono omukazi buli wabeera w'obeera abeerawo. Kati gye yatuuka eno agamba nti waliwo abazze okukunoonya Kofi kwali. A syndicate that arranges paid actors and miracles for myself. Kati agamba nze mbeera nga nteekamu ssente nfunira amagero n'ebintu ebirungi. Kirina buzibu ki?
bwatyo mukazi wattu n'abeera nga ate abirowooza akaganda alaba omusajja ono kyamuyitira. Naye omukazi ono ku mulundi guno yakongojja emyoyo gino emikadde gy'emizimu. Mukongozi mulamba. Agamba awo tewali kintu kyenkola kya bulimba. Nze just nteekayo ekyange ne bakkiriza okukkiriza ate ne bajja ne balokoka. Yamugamba tulina okukola strategy ng'eyo mu buweereza bwaffe. Ekitali ekyo nga tewali strategy tetuyasobola kukwataganira wamu. Era kirabika munange kaseera njakuwako gye nkusindika obeere ng'ate obeera onkiikirira mu buweereza. Omukwano n'obuweereza babuse ku Cape Town. Cape Coast yagenda okusindika obeere ng'ate obuweereza gye nandigenze. This is what Pastor Nicholas never did for me. Kubanga amugamba kino Pastor Nicholas yakinkolerako n'olunaku n'olumu. Teyampa mukisa kubeera nga nnyimirira oba kuntumako oba wooba. With a global church. Kati neffe twakulya bwe tutyo. Thank you. Wabale nnyo mukwano kubeera nga tonyumiriza ebintu bwe biti. Nzikiriza byatambula bulungi koya tewali buzibu goli blaza wange. Ono akyanja agala nange agaka saze nokubeera nga ate basisinkana. Ono mukazi yatuddeko Senkulu Mandwa empitirivu. Lengera. Bayingira no munda ng'enga kifo kirala kiringanga ssabo. Laura. Ne kati yeebuuza nnyabo madamu. True that you let Ate anooni omulala ani gw'oleese mu nsonga that zaffe. they had to see you together. Agamba muyagadde kubala nga atabalaba bulungi nnyo ku nnaku bbiri. His name is Daniel. He works. Kati amugambo ne Daniel gwe nkolagana naye mukyaki. Era nsaba musisinkana ogusooka. Excuse us. Amugamba gwe musajja sooka ogende eri. Gwe musajja sooka ogende eri nsigaze ono nnyumye naye bulungi. Ne batambulamu ne bagenda. Kofi. Kofi so complete say. How will you bring someone into this? Oleeta otya omuntu mu nnyumba yange eno nga toŋŋambye nti olina gw'oleeta? No issue. Amunenje omusajja mulungi talina buzibu. He's a Nigerian who Saa zino bw'aba ali wano mu Nigeria. I don't know. Mugamba omusajja yava Nigeria mumanyi adooza simumanyi. If he's serving you, Bw'aba nga akuweereza kale should allow himself for a long while. Leka oleme kumuleka kubeera nga ate tomuggyako emirembe And gye. you my permission before you bring him here. Olina okubeera nga ate osooka n'ofuna okusalwa nga olyoke omuleete wano. Meanwhile, Yamugamba munekale tewali the buzibu. money you owe me from Cameroon, Congo, and Malawi crusade. Kaati munnange ndabye enkubanja okuva mu crusades ennakolera ez'enjawulo n'eyamalabi n'ewa Congo. Tonna kunsasula mugamba abantu bano bayita amanyi nakukola kye bakola. To act as a cancer patient. Oli twamugamba abirenga omulwadde wa kansa ali awo abuuka But bubuuzi. she kept on moving in circles. Era ntamu kyamugamba fa yasigala anyeenya omukono. And many others. Ate n'abayimbi bangi nnyo. During this crusade, That was not the agreement, Kofi. The agreement is simply that I get my percentage. So onamugamba nti nakkanya naye bwo nti ku lusedi we leave zibeerawo that one. sente z'ofuna mpaaka ekitundu gwe n'osigaza ekitundu. Amugamba etegera kukwatagana And I don't bulungi. want any flop this time around. Saagala tuzanyire mu bintu bino ku mulundi gwe njala tukwasire ebintu bino bulungi nnyo. Cripples. 10 who have cancer issues. Abo abalina ebintu bino bya kansa tebawulira teboogera bandibadde ate bajja. Healing invasion. Call it whatever you like. Yamugamba bina biyitewo biyita oba nkola biki gwamu. That tone on me. I respect your title. Munange mmye okukusheshe nkusaamu ekiti. Mami Oyensencheni. Naye Man of signs and miracles. gwe omukyalo w'amagero n'ebibonero. Accord me my respect Naye munange nkuwa ekitiibwa as a kino. prophet. Nga njagala tube nga tukwasaganyiza wano mu Afirika yonna tube nga tukolagana bulungi nnyo. It is my business. Yamugamba bizinensi yange nnyangu nnyo nze nkuwa bakozi ate ggwe n'otuukiriza emikolo. I do not want to be forced to take an action. You Kaati saagala ate onkake kubeerako kyenkola kitiisa nga tonasasula ssente zange ziwakozesaamu mu mishoni eri. To let go of your high horse. Kakasa nti mukazi gwe bino byogedde tebituukirira. I will talk to you. Era nja kwogera naawe mu kaseera mpawo kaaga. Embeera eriwo yeeyo atabuseemu n'omusamize we bujja gwajjako amaanyi. Akyasigaza amaanyi oyo.
tudde eno Kofi yuno bagenze ku special prayers kakati omuwala ono asanga apooso agale mune musumba musumba wahaga ziri ezakolamu asoma tulina kola kintu bwe kityo tukira avubuka bekigiza obulungi kati mugabo ne wangambye oli bize nnyo ate ki naye kale nsazeewo leero mbeere nga tenze okubeera nga nkusabira n'ebintu bwe bityo era ndowooza tugende tufune akaseera kaffe mu kisenge ate mbeere nga nkusabira ndi amuzeeyi tewali buzibu tugende katuyebuuza bano osalira mu kisenge tosasalako mu ddiiro wadde mu sitting room oba nze ŋŋendeko wa bagira basaba bagamba muzeeyi kakkana togenda nange ku mutwe. Okay. All right. I'll see you soon. Kale tunalabagana nti oluvannyuma bamutu atebeekera byakwasaganya erudde eri naye ng'ono musaatu banza okubeera nga ate bamuteeka mu ndagaano. Kati agenda mu maaso kati ne bamulese wano omugamba wegayirire osabe naye wetwogerera kyaka TV eyegayirira omugamba naye mukama mulungi olamekera mu byakoze olw'obujulizi bwe tugenda okwatufu. Gwe muvubuka kazuukuka webaka biki yazuuka n'abanga asaba kumbi bamulabye dda kala tugende va ku ebyo. Bw'atyo mukazi wattu nabeera nga ate avaayo kwaye badde amukodde special prayers tetunamanya special prayers zino baba bategeeza kati nno wetwogerera size mu service waliwo kwe bayita Gloria tumunoonya nabikwe buli leero Gloria asamwa yuno agamba yenze nzuuno eno kale jangu wano gwe wabeera wamuwaana naye yuno alabira eggwanga lyonna yuno alabira ensi yonna wabeera wali amuwaana kati amugamba ye gwe Gloria nti yenze gwe yasamwa nti kyekyo ova mu Kumasi ekyo mwe temuli mu nnyumba mmwe nabbi ayogera mu muli awo ntudde butuuzi papa genda buziba teri kirala yamugamba nangusisikanyeko nnyabo nti ye musumba munsonyiwe ndowooza ayogeddemu tatategedde ŋŋambye face to face atwala kujja wano nkola maaso ku maaso nti ye muzeeyi twasisinkanye jjo ku Weya House nagenda kubyonoona yamugamba omutegeeze bulungi kyentegeeza mulage bulungi nti yenze ani prophetic bulldozer simulabangako mulabire kati nze ndaba mu nsi ey'omwoyo 18 May 2022 taatawo we yafiira taatawo yafa mu 2026 May omukazi yagamba nedda kitange mulamu abeera mu Kumasi w'amaanyi talina buzibu bwonna ono bagambira prophecy gone wrong. Amuzaama yatandise okubeera ng'akuwa abagala ne muyambe omusajja omukazi nnyabo nkugambye taatawo yafa dde oli wano ogamba bikyamu bane musumba taata wange gyali mulamu abeera mu Kumasi banaye njogera mazima ndagule ndiragula omukyalo no bagambye ki ekimuliko nti ye nnyabo ndaba olina baganda bataano njogera nange olina baganda bataano munaye nako babiri bokka ku bataano lwaki ndaba baganda bataano yamugamba gwe tuyagala buyambi kati gwe kankute genda okole ebyo ono yeetaaga buyambi omutwe gugenze omutwe guwunze ono omuntu ali mugyewo ono takonekitinze na ttiimu kyebadde ntegesi kubanga atetegeka nayo kati mukyalo ono agamba tuli watuufu tumala budde basigala muwaana nti akikubye kabaka wokulagula wa amawulire gamuwandiikirawo bw'ogenda ku Google bakerera kuye ku YouTube ku TikTok ku Instagram na biki byonna byonna Facebook ngeraga omusajja nabbi abagala kufuna bagaleeta nabbi nga we yogedde ebyobulimba
Kakati talking naka wase. agabiro nene byatuuse dda ku mitimbagano gyonna tuli muzibu wennyini. This embarrassment. Agamba nange kuno okuswala kuno bannange. What really happened? I got the case file of the Yamugamba nange nafunye fayiro y'omuwala oyo ne njyetegereza every bulungi. detail in that. Era ne njogera details zonna nga bwe zadde mu fayiro eyo. But how come this thing happened? Nega kijja kitya nti ebintu kwebiti byatuusewo omukazi n'aba nga takorespondinze bulungi. Munaye nange n'ebintu tabudde. Kaakati awo wennyini firimu yaffe episode number 1 episode number 3 ogenda okubeera ng'ate ekoma ebisigadde tugenda kubeera nga tetubisanga mu episode yaffe egenda okubeera ng'ate eddako. Mukama ampere omukisa mubeere bulungi.